Abali ku Sakata Vibes nze DJ Senior B Darumix Wizard Manyinga Mugongo yali ku kamera mpola mpola nga tukuleetera ensonga ozitegere bulungi okuvira ddala ku kinyusi wali wenyini nyini one matter mze DJ Senior B mbagaliza omwaka ompya guno gw'essanyu 2021 omwaka gujjudde ebbugumu erya politics ngono mwe tugenda olabira enkyukakyuka eza ebifo by'obukulembeze ebyenjawulo okuvira ddala ku kyokuntiko ekya president so wonna woli beera ng'okimanyi nti nno effujjo terijja kukyusiza bukulembeze bo okujjako okuba n'eddembe ng'ogenda mu kabokisi kebayita ballot box oba ng'okozesa amateeka oba enkola ennuŋŋamu eyo gye balagira okuyitamu ng'okyusa obukulembeze mbaagaliza okulonda okulungi nze DJ Senior B tuleese neera omu kubavuganya ng'obudde buweddeyo ddala mu buufu buno abeeko ensonga za kubulya mpola mpola ono ministry y'ebya kulonda electoral commission weyaviirayo negamba nti ebifo ebimu ebisitopinze okukola kakuyege w'olukale newankubadde ateera yali scientific naye ateera bamazala ne bazistopinga era olabidde nti abavuganya abasinga bali mu katuubagiro tufunye Kikomeko Saul akutte bendera eya Busiro South wenga akulembera omwaka 2021 singa munaba muwadde akalulu tusanise okulaba kale mukadde wa obulamu bulungi nnyo nga mulabe n'ebizibu by'akalulu ebizibu waawo ebiri iye naye mu mbeera yonna weetuli okubiyitamu kirungi nnyo yesebo enteekateeka eri etya akakati olw'okuba nti baatuganye mu wakiso waffe ono yes okuba nga tukola akalulu akoolukale yes twasazeewo tukola nju ku nju oba muntu ku muntu okwogerezeganya n'abalonzi baffe okulaba nti tubalaga ebyo tugenda okukola ate nabo batulonde nga 14 mwezi guno kirungi nnyo yesebo babasimbula okola campaign mugwe 11 nga mwenda yesebo kati tubulayo ennaku mbale bubale ntono nnyo owulira otya muli andaba ngo bwanguzi tubuyina kirungi nnyo ffe ng'abakampu ya Kikomeko Saul kuba tusobodde okutambula amagombola gaffe ganaana Katabi Kasanje Sisa ne Bussi wonna tusobodde okutambulawo nga neera ndaba nti kyetusigazza kyokka kwe bayita okuwumbawumbako tulabe nti nga 14 balangira Kikomeko Saul kirungi nnyo yesebo nga gwe guli omulondi gwo ogusoose okukyalako ku Sakata Vibes eno yesebo Kikomeko Saul yaani Kikomeko Saul mutuuze w'Ebuvvi Kasanje Sakabusolo oba ekitundu kye bayita mu square nga neera nva mu maka ag'omugenzi omusumba Stephen Kaweesa eyeebase Ebuvvi Kasanje mu square Kikomeko nasoma by'amateeka genkolamu neera nsobodde okukolera mu bitongole ebyenjawulo nkoleddeko mu UNRA nensobola okukolerako mu kyebyettaka ate mu ngeri y'emu nawolerezaako electoral commission naye kaakati neremezaako mukulembeze nga bamuwolereza emirimu gye nawoza mukama wange gyali gy'abaka ba palamenti wali waggulu waliwo ofiisi ndala yali yabakiwanuka kiryowa naye nze nali ku baka ba palamenti balimanya oli kwerya nti saidi eri Besigye yagamba yawangula neyeerayiza ate mweno ne mulemezaako ono ng'ate oli agamba yamuwangudde emirimu gitambula gitya eyo mu bwa looya emirimu gitambula bulungi naye nasobola okubeera nti nateekawo ofiisi ey'obwannannyini Kikomeko Island Company Advocates we tuli ku Itawa Kampala Road yesebo Busiro South alina buzibu ki Busiro South okutwalira awamu ebizibu byo biwerako ekisookera ddala bya bulamu tuyina amalwaliro matini nnyo ebifo ebimu tebiri mu malwaliro naddala bannaffe abali ku bizinga nagaye tuyina egombola yaffe ey'Ebussi tuyinamu Bussi Zinga Kachanga Kituufu naye bw'otuuka ku Kituufu ne Kachanga bo tebalina ddwaliro na limu yadde akatini balina kusala bagende Zinga ate otuuka eZinga balinawo amalwaliro nga 2 obutono nabo balina okudduka ate badde Ebussi ogenda okulaba nti embeera gye tutambuliramu si nnungi ddala abantu baffe balina okusala okuva ku bizinga bajje no ku lukalu badduke Kasanje kuba wabanguyira nnyo oba basale bajje Katabi naye wonna tuli mu buzibu obw'amaanyi
ti ebyobulamu tuli bubi nnyo. Abulwaliro obwo obutono bwe twogeddeko muganda wange ate nabo n'eddagala tini oba iwamu tewali. Kati y'ensonga enkulu ddala lwaki navuddeyo okujja okukiikira Busiro South mu palamenti ya Uganda. Tuyina ekizibu ekirala, ebyenjigiriza biri wansi. Tufubyeko ngaffe nina ekitongole ekyenkoleramu ekya Yesu akwagala oba Uganda Christian Outreach Ministries. Naye ekitongole kino tugezezaako tutaddewo amasomero, tutaddewo ku malwaliro, naye ogenda okulaba obwetaavu bunene nnyo mu kitundu kyaffe. Kye tukozeeko kitono. Omuntu yenna ayina kyasobola okukolako, naye wabaawo kyokoma mu maanyi g'oba oyina. Kati nga weetaaga amaanyi agasingako oyongere okuweereza eri abantu. Yensonga lwaki njagala oyingira palamenti, eddoboozi lino ndifulumye ti Busiro South yeetaaga obuyambi buno, yeetaaga okulaba nti tulwanyisa obuzibu buno bwe tulimu. Abaana baffe twagala nabo beeyagale. Bwe tuba tugambye nti tusomesa, twagala tusomesa abaana, ate eggwanga enkya lyenyumirize mu buyigirize buno obuli mu baana baffe. Ne babeera nga tebasomye, emirimu tuli bubi, ebyokukola lutalo, ne byonna nsuubira era nga nzikiriza ti bwe tukolera awamu nga naye tufunye omuntu omutuufu ng'ayingidde palamenti, tuba tusobola okukyusa obuzibu buno bwe tulimu. Tulina obuzibu obulala obw'ebyenguudo oba amakubo. Amakubo gaffe nfuufu ttaka, twagala okufuna ku kolansi, naye ogenda okwogana ekitongole ekya UNRA nga bagamba atwetaaga buyinza obwo gavumenti ebutuwe. Naye obuyinza buno butandikira ku mubaka. Omubaka olina okwanja ensonga zaffe mu palamenti bulungi. Bw'ozanjayo ne baziwuliriza ne balyoka bakola ku nsonga ezo. Naye buli woosirika ffe tuba tunyigiriziddwa ng'aba bakusindika okutuweereza. Yensonga lwaki navuddeyo nve ewaka ebuvi ngenda okutuuka Kampala Road, abamu ne bampa n'amagezi tiwayoza ku motoka, naye ng'emmotoka eyozebwa, naye wempita woyita okutuuka mu kibuga weewali obuzibu. Engeri gyenyigirizibwa wamu ne bannansi abalala yensonga lwaki navuddeyo nga nera nzikiriza tusobola okugonjoola ekizibu kino. Ate ekirala tulina obuzibu kuba ekitundu kyaffe kyetooloddwa nnyanja. Abasinga tuli bavubi, naye obuzibu buli ku nnyanja. Gavumenti yateekawo abajja okulwanyisa envuba embi, naye ate mu kifo ky'okutuyamba kunyigirizibwa kwe kuvuddemu. Tusanze obuzibu, abantu amaato gaasibwa, bakwatibwa, basibiddwa, ebyo byonna tetwandibiganye. Naye kino kitandikira ku gavumenti yennyini. Bw'oba okwata obutimba obukyamu, twebuuza ani abuyingiza mu ggwanga, ani abuggyako omusolo. Kati awo tulina otutandikira. Gavumenti tetulina kukkiriza butimba buno kuyingira. Abantu baffe bano tubakoze tutya okwongeramu ssente basobole okujja ku mutindo gwe twetaaga. Abantu bo beewaddeyo beetegefu okolagana ne gavumenti, naye olw'ebino ebinyigiriza yensonga lwaki bayita mu buzibu obwo. Naye twagala okutereeza, twagala okulaba nti ekitundu kyaffe kitereezebwa. Naye ekyo kyonna kigenda kuva ku mubaka. Lwaki? Kuba gavumenti ate etaddewo ssente mu palamenti, etaddewo ssente ezina okuyamba ku bintu bino bya bulimi, buvubi, kusoma, bya mizannyo, bakyala, bakadde, bavubuka, ssente ziteekeddwawo. Naye ekibulako kuzirondoola kulaba nti zituuka ku muntu wa wansi. Waliwo abantu be nali njogerako nabo lumu Nakigaala wano mu kitundu kyaffe. Oli naŋŋamba omubaka oba oyingiridde ensonga ate ez'okugombolola, lwaki ovaayo olondoole ssente ezo? Sente bwe ziva mu palamenti zijja kugombolola. Bwe ziva kugombola ne baweereza ku erosi, ate tutuuka mu bantu. Kati omubaka engeri gy'oli eri waggulu nga gwalina obuvunaanyizibwa ku bano bonna, tewabaawo kikyamu kyokoze kujja kulondoola bantu bano bakoze kye balina okukola. Kyekyo kyentunuulidde okujja okukola mu Busiro South. Tutereeze obuzibu bwe tulina, tubuveemu. Tulina entalo z'ebibanja ez'amataka gano gonzize ngakolako nera emisango mingi nnyo gye tulina entebe mu kooti bibanja, abantu baffe basendebwa. Waliwo emabegako twalina olutalo wano e Namuzi Esisa ng'abantu basendebwa ku lusozi olwo. Waliwo abazungu babiri, Paul Shawi ne Jerry Badi, bajja ne bagula olusozi ne baagala okusenda abantu abo. Naye ate twajja tuteeseganya nti abantu babasendebwa, twogere nabo. Tosenda muntu oli waaba ayagala okuvaawo
mukompasetinga omuwa omutemwa ogumujyamu adde mu kifo ekirala kuba mu ngeri yemu tetugaana nkulaakulana kuba omusajja yajja nga baagala kuteekawo woteeri nga tumanyi bulungi nti woteeri wejja mu kitundu amakubo gatereera security etereera ate n'emirimu kati twagala enkolagana ennungi wakati w'abalandiroodi ate n'abaki ab'ebibanja twagala enkolagana eyo ennungi ate engeri gye mbitegeera obulungi ndabira ddala nga nsobola okutereeza Busiro ne tutambulira wamu ne tugikyusa. Yes. Mu constitution omubaka wa parliament abakola ki? Omubaka wa parliament alina emirimu ena gyokka. Gyegiriwa? Ogusooka parliament y'eggwanga ebaga amateeka. Omubaka alina okwetaba mu kuyisa amateeka. Kino twagala nnyo omuntu amanyi bulungi amateeka okwetaba mu ekyo. Buli w'osangayo n'osindika omuntu nga tagamanyi ate beezuulira mu parliament ne badduka basome. Twagala obuzibu obwo buveewo tusindikeyo omuntu amaze okusoma ng'azze kuweereza bana Busiro South. Omulimu kubaga amateeka kwetaba mu kubaga amateeka ago. Ekyokubiri omubaka alina okutwala ensonga zaffe n'azanjulayo mu parliament. Gwe omulimu omulala gw'alina okukola okuloopa n'atwala ensonga zaffe bana ebyanjigiriza bya nguudo bulamu tukoze tutya n'abyanja mu parliament y'eggwanga. Bwe tuvaawo ogwokusatu yeetaba mu kuyisa budget oba ssente ezisibwa buli mwaka. Zezo zenjogeddeko gavumenti zeteekawo eziyamba mu by'emisomo bya kulima ne ziyamba mu kutereeza ekitundu abavubuka bya mizannyo abavubi zino ssente ziyisibwa buli mwaka. Omubaka alina okwetaba mu kuyisa ssente zino. Kati ate ogusembayo okutunula okusoolobya okwetegereza ebintu bitambudde bitya okusinziira ku parliament ate okujja okukyusa ekitundu. Kyekyo kye tutwala okukiikira abantu obulungi oba mu luzungu effective representation. Yes sebo. Oyina obbakiikira obulungi kivaayo kitya ng'ensonga z'otutteyo zikoleddwako bw'ozikolako tutegeera nti otukiikiridde bulungi. Mu bufunze gye emirimu omubaka gy'alina okukola. Emirimu egyo girabikanga egifuula omubaka bize ebbanga lyonna lyamala mu parliament. Ate gwe oli bize mu bwalooya bwo ogenda gikwasaganya otya? Kaakati emirimu egyo tegiriiko nti oba bize nnyo kuba byonna bisengekeddwa bulungi omuntu akola ddi. Kino kiva mu kwetereeza kuba mu ngeri y'emu omuntu alina obuvunaanyizibwa ng'olina amaka kuba nze nina amaka n'omukyala n'abaana. Kiva ku ngeri gy'osengeseemu emirimu gyo gikolamu. Mu ngeri y'emu kikomeko engeri gye ndi nina ofiisi ey'ebwamateeka omuntu takolamu yekka. Ogenda ogitunuulira nti tuli kikomeko kayiira waliwo omulala munnange bwe tukulembera ofiisi eno. Ate mu ngeri y'emu tulinamu abalala abakola. Saagala kukozesa kigambo bakozi kuba nze njagala nnyo enkolagana. Bannaffe abalala nabo we bali mu ofiisi mulimu bakiraaka abatambuza emirimu okulaba kooti bitambudde bitya okusaavinga. Kati bwe nyingira parliament ate bano abalala nakyo kibawa enkizo kuba emirimu emirala bwe giba gizze nze njanjulayo wali mu ofiisi ne bagiddukanya ate nempeereza bulungi eri abantu bange nga mbakiikira mu lukiiko lw'eggwanga. Yes. Nze Sekandi Godfrey Sekandi. Yes. Gwe kikomeko. Yes. Tweddira gumu. Yes. Busiro South Katundu ku ssaza lya Ssaabasajja erya Busiro. Yes. Buganda ogitegekedde ki? Buganda nava dda nga ngiteekerateekera. Kinasooka okukola nga twakamala okusoma nakwatagana ne bannange nera abavubuka ne tutandikawo ekibiina kye bayita ba Yanga Buganda Attorneys mwe tuweeza Ssaabasajja Kabaka. Wano twagenderera okusobola okuweereza ebyamateeka ewatali kusasula. Nera buli mwaka emikolo gitegekebwa ne tugenda mu masaza ag'enjawulo ne tuweereza eri abantu. Naye kino kyonna twakigenderera okulaba nti we tuvaawo ate tuyambye tutya abantu abalala mu Buganda muno. Kwe kutandika ekibiina ekyo nga tweteekerateekera okulaba nti wonna ne Busiro South nga bwe tuli tuweeza tutya ewa Ssaabasajja Kabaka nera okulaba nti ensonga ssemasonga 5 tuzituukiriza. Ate mu ngeri y'emu ne tusobola okulaba nti bannaffe tubayamba nga tutambudde ejjetto abalina embavu abavubuka abeewaddeyo okuweereza. Kyekyo kye tukoze mu muganda wange nga naye tukyagenda mu maaso nga tuweereza Buganda. Yes. Lwaki akabonero Ntebe? Akabonero Ntebe
Alwansonga ekisooka ndi independent sina kibiina. Nasalawo ne nnonda entebe. President Ogwanga mu 7 yes, yagamba nti aba independent bonna ba NRM. Wava mu NRM. Anze siberanko mu NRM. NRM yadde n'akatono bwe nti sigiberangamu. Wabula kyenjagala okukakasa abantu. Ndi independent akabonero ntebe. Yes. Lwaki ntebe? Nzize kutuula kuteesa Nabusiro South. Kuba omuntu ateesa yo muntu atudde obulungi ensonga zonna ozisengeka. Kyekyo lwaki nasalawo entebe. Okay. Yes. Kirungi nnyo. Kirungi nnyo nyini ddala. Tuline Kikomeko Saul nga kubuulira biki byateekateekedde Nabusiro South ensonga obenga ogimanyi 14 January 2021 ojjoteeka akalulu mu kabokisi obenga olonda Kikomeko Saul abenga agenda okukiikirira. Kaki abalonzi bokweyagala bamanye kobadde tonnabatuukako mu buno obudde busigaddeyo? Kakati kyenjagala ennyo Nabusiro South bamanye ensonga ziri bbiri. Esooka tulina ebibuuzo. Lwaki abaka tubasindika mu palamenti ne batwogera? Kirungi nnyo ekyo. Ensonga eyo njaga kujyanukula bwenti. Omuntu asobola okwogera ku ekyo kyalinamu obumanyirivu oba kyategeera obulungi. Bwe tujja wano nga muganda wange munkyaziza singa Kikomeko newaddeyo nti nzaayanjula program ensobi zandibadde nnyingi ku lw'okuba obukugu gwabo nsinza. Mu ngeri y'emu nga tuyigidde palamenti bwe nzeetuga palamenti ebaga mateeka ako Mukama atuwadde omukisa akabonero Nabusiro South ke balina otutunuulira. Ebaga mateeka ensonga zaffe ezituluma okuzanjaayo wonna oyita mateeka kakitegeeza twetaagira ddala omuntu amanyi amateeka. Bwe tunaasindikayo atagamanyi yensobi nnamba emu gye tuba tukoze ti emyaka gino 5 mitono nnyo tusaanye kugiteekerayo muntu agenda kuweereza so yagenda okwezuula. Bwe tunaategeera ekyo ne tukisalira amagezi tukijjawo ekyo ekizibu kivuddewo. Twetaaga omuntu agenda okwogera. Kikomeko nsobola okwogera kuba gye nnyingiramu nkimanyi n'engeri gye bakisenkamu nkimanyi saakoma kisoma busomi naye ate nkikolamu. Kati ensonga namba 2 twebuuza lwaki omubaka tumulondo oba abaka tubalonda ne batakomawo. Ekyo waliwo omubaka gwe neenyumirizaamu yatukolera obulungi omugenzi Patrick Musisi. Yalekawo omukululo gwe twagala okuzzaawo. Okuva we yavaawo paka kati tulina obuzibu. Abaka tebakomawo naddala ate ekisanja kye tulimu abantu buli omu akaaba. Taliiwo. Mulinga batalonda. Tulinga batalonda. Naye twagala tukijjewo. Ekisooka kye natunulira ekigo by'ababaka. Kulemwa ngeri yakolaganamu n'abantu. Oli najja n'asuubiza ebintu bingi byataakole. Nti nze bannaaye ab'okubizinga obuzibu obuli ku bizinga ekisinga ekizibu toyi. Eyo njibawadde. Mbongedde n'eno. Mbongedde n'eri. Naye ng'ate ekyokukola kyangu nnyo kuba nze naliyo ne mbagamba ekintu kimu. Tutandikire ku mu bantu. Omu atuwa ettaka tusonde bulooka. Toyi tuteekewo. Ogenda okulaba ng'ekintu kyangu nga tolimbye ng'okoze ekintu ekituufu. Kati bw'otalimba kitegeezo gyasobola okukomawo eri abatuuze. Naye bw'olimba bannaayi bano bakanaaba abooza emmotoka ekyuma nkibawadde kiki mbibawadde. Ezo ensonga ziremesezza ababaka okukomawo. Naye tetwagala tambulira mu bulimba. Abantu bakimanyi bonna nti Nabusiro South Kikomeko nze ntambulira ku mazima neewaze nnyo n'okufuna looni. Lwaki? Ababaka bangi oluyingira palamenti ng'ate asasula looni. Ali mu looni agenda okulaba omwaka ogusembayo ng'akomawo mu bakulembeze. Looni bazifuna batya? Kukola kampeyini? Naye nanti siyansa gundi pressure eno eteekeddwawo mu kalulu mu kunoonya akalulu. Oli najja ne yeewola ajja akyamuse. N'akyamusa omuntu nti mmwe mbawadde ne tutunda eddembe lyaffe lya myaka 5. Ekyo nze nkirabula Nabusiro South tetuddamu kutunda ddembe lyaffe. Tewali agenda kutugula ebyo bakyamusa. Twagala tulonda omuntu gwe tugenda otambula naye gwe tugenda obeera naye. Kikomeko ntambula n'abantu nze byonna bigaana eby'amabanja. Neme kubula mu bantu. Ate mu ngeri y'emu Nabusiro South balina omukisa. Omubaka yekka akwata essimu yenze. Kubanze bw'ekitakwata simu mbangobye kiraya nti agenda okumpa ekyokulya enkya. Naye abantu tebakwata masimu. Balina babakwatira. Naye nze agyekwatira. Twagala tugonjoole tutambulire wamu tutereeze Nabusiro South. Kirungi nnyo.
Wena koyogeddeko awo ak'okukyamukiriza abalonzi. Yes. Awo nno bannabyabufuzi mwenna we muva ne mukyamukiriza abalonzi nga mukozesa entertainment. Yes. Naye ate temuwa entertainment mwaganya kufunamu ku bukulembeze bwammwe. Otegekedde ki bannabusiro mu entertainment? Bannabusiro South okulaakulanya ebitone ebiri mu entertainment. Ebitone ebiri mu entertainment nze mbiwagira nnyo okusinziira okuyita mu kitonga kye nayogedde ekya Yesu akwagala tuze tutumbula ebyemizannyo. Nira wabaddewo emabega wonna we tournaments tuze tuzannya n'engeri gye tuwagira mu ttiimu zaffe n'okuzizimba mu ngeri y'emu okwongerako experience nasobola okuvaayo okwetaba mu club zino za Uganda okubeera nga mpolereza abantu bano nera emabegako naliko Villa Jogo nenvaayo okuyingira gundi URA naye mu byonna nga ngezaako kuteekerateekera kitundu kyaffe tukoze tutya okutumbula ebyemizannyo ate si byemizannyo byokka waliwo n'abalala abayimbi tuyina abalala abashootinga video abakola ebintu ebyenjawulo ebyo byonna tubitunuulidde okulaba tukoze tutya okubijjayo nga tuzimba wamu n'ebitongole ebirala ebituyamba okusobola okutumbula ebintu bino nkolaganye n'ebitongole naye kyensanzeemu obukwakulizo nga bagamba omubaka twagala okukolagana n'abantu bo naye naffe twagala okutuyamba palamenti gy'oyingire otwanjuleyo bulungi tufune abatwongeramu amaanyi n'amagezi senkolagana eyo tugizimbye n'ebitongole ebyenjawulo wonna kutegekera abantu kulaba nti tugenda mu maaso. Yes. Omubaka oba oyetaga president anayanguyiza ebirowoozo byo. Yes. Ogenda alonda president ki? Muganda wange abesimbyewo bangi nnyo. Abesimbyewo bangi. Tulina mune Katumba oye. Omwana. Yes. Katumba wali Nakalembe Bayambala bonna we bali. Bonna tuba tuyide naki kye bakola nera manifesto zaabwe tuzitunuddemu naye ate tetuyinza gaana manifesto tuzitunuulidde ne tugeraageranya nti bannaayi waliwo ku NRM waliwo azaakola manifesto ez'enjawulo then ne wabaawo n'abapya abakoze manifesto empya kaakati genda okutunuulira ku byonna bye tuzze tutunuulira nga manifesto empya tuzitunuulidde nnyo ne tujye tutunuulira eya National Unity Platform eya Honorable Kyagulanyi kuba atunuulidde nnyo obuzibu bubaawo nangeri ki gye tugenda obugonjolamu ne tulaba nti ffe already abatunuulidde abaagala okutereeza embeera okulaba nti tutambula n'ekigenda mu maaso ekigenda okwanguwa manifesto ya National Unity Platform gitunuulidde nnyo nera emabegako olw'okuba abantu bategeera nti ekyekibiina nera omukulembeze gwentunuulidde mpitibbwa nnyo ku TV zino okwongera okulaba okuttaanya obulungi wakati wa manifesto zino ebbiri okusinga NRM neya NUP abantu ne mbannyonnyola nera ndi mwetegefu okutambula n'ekyo ekipya ekya NUP okulaba nti tugenda mu maaso. Kirungi nnyo. Yes. Alright, tetusobola kusukawo wano mpozi obuulireyo bannabusiro South obutalekeka nangeri ki gye balina kulonda nga 14 January ono gwe tulimu. 14 January yakabonero Ntebe bwe wali kikomeko Sawule eddoboozi lyammwe tusobole okutiikinga awo naye ballot paper eno ng'ogikutteko nkusaba ogyetegereze nnyo okuva ffenna nga bwe tuli abeesimbyewo laba nti tekuliiko maaka n'emu tekuliiko kintu kyonna ku lupapula olwo awo olyoka otiikinge ewali Entebe kikomeko akalulu kokasseeyo naye woolaba olupapula nga luliko maaka yonna muganda wange nkusaba olwo luzeeyo obasabe bakuweemu olulala lwaki amateeka weegali nti bw'oba otiikinze kikomeko ne kusangibwa ng'oba waliwo kamaaka katiiki akali ewalala akakalulu kaba kafu tetwagala kutta kalulu kaffe twagala okwegendereza obulungi ku Lwabusiro South empya twegendereze tukuume kikomeko Sawulo nga 14 January tugenda kujaguza Busiro South ku lw'obuwanguzi obwo tunabatufu. Kale webale nnyo bale ddala subscribe nga sharing link eno wogirabidde tusobola kusuka waawo mukama abawo mukisa mbagaliza okulonda obulungi 2020 happy new year.